respect people's money. Mukwano manyi kye kitegeeza okuyimirira for 14 hours nga totudde. Okimanyi. Okimanyi nga teweekyusa kamera zikulaba. Kyokka nga buli zasindikira bbaawa awasama omukazi buli zasindika nga bbaawa azirya ibaana mwe. Okitegeera. So ng'olina nakawere sometimes omwana wo wamuleka waka wa myezi eja. N'ogamba kangende nkolera omwana wange. Tubeere bakisa. So abavubuka olutuuka eyo Adija nga bamulimbye atunze ebibye kati nga talina ng'alaba okudda ate talina gyagenda tandikira talina watandikira ate njagala mukimanye nti bw'oli nnyonnyonyi olunaku olusooka baba famire batandika okubala enkeera batandika okubala nti kati saa zino alinamu 2 naye nga tunabakukola tunabatandika kukola nze bino bya ddala bamanya era you should thank God bannange olina nosiba webaze Katonda abaana bakaaba buli lwoli nnyonnyonyi muzadde wo wabeerawo ng'olaba alina obwetaavu nga tasobola nakwogera kuteeka ku puresha bamanyi ndowooza naawe n'ogamba kamuwe Ndieno njoga ndya Rolex naleka bazadde bange Kampala neweerowooza naga bannange mutuufu naye abazadde abasinga e Uganda muli so selfish omwana nakusindikira akasente ko mugulira akataka tomanyi byayitamu tomanyi that is the only thing kyagenda ofuna e Dubai taziza juice alina muganda we Rasta eyalya sente ze ez'okukyeyo wagirabye emboozi yamuwa sente amuzimbira ennyumba n'akwata sente n'azitwala mu zzaala omuyindi n'azikuba mu kyuma byosanga omuntu asse muganda we nekigwa n'amutwala n'amukolamu oluyimba mu studio ng'ekivulu kijjamuwa sente naye bantu mwe temuyina kisa imagine nasanze bamusibako nga bamutambu ne bakola agreement asasule sente naye nabadde ngenze n'obusungu nga njagala bamusibe kati byebibuuzo abasinga babeera mu overstay nga tebamanyi lwaki bali mu overstay by accident abasinga babeera mu overstay nga bakigenderedde naye nga tebalina kyakkola tewali ayagala overstay Adija naye just baba tebalina kyakkola ki tebalina options kaakati abasinga bebeeretera okubeera mu overstay lwaki byenjagala okunyonyola leero ekisooka Adija waliwo abaana bano bannyinaffe bwe boogera bano abawala abakola mu biyumba abeera eyo naye ng'alina mikwano gyo giri wabweru ng'abaalaba bali mu kiraabu bali ku zibiiki bali mu bubikini basireyinga nga bwe bulamu bwayagala bali ku TikTok bakola zi challenge bali mu bizimbe ebiri basiba mu zimoolo okitege basiba mu zimoolo ez'ebbeeyi beekubya ebifaananyi okitegeera fake life anti fake life esinga eyo kuba Dubai okitegeera kati gwe n'obeera wano ng'omutima gukukuba naye nga wooli walungi bakuwa omusaala ofuna kakadde ng'oli tomanyi nazaafuna nezayingiza okitegeera ng'abasinga balinamu overstay gwe ng'obeegomba kakati kino kigenda mu bakadaama bw'alaba omuntu bw'ati aba amwegomba kati oluusi they contact these people njagala kubanga gwe njagala kuntolosa njagala kukola ki okitegeera does this mean nti overstay tekola ku bakiyumba ekola kuba noboka bali nabe bakolako provided ekiyumba naye abeera ku employment naye yabeera ku safe side oli yaba boss wa mukozesa permit ye working permit ye weggwako boss wali responsible okuddamu okumurenewingira n'abeera nga tali muki oba okumusasulira fines ekitali nga baneene abali wabweru on their own ebyo biba birala eyo ye freelance gye nkugamba ye freelance nazo visa weeziri personal visa freelance is personal visa meaning that you are free you're your own boss osobola n'okufuna family visa n'oleta ne family y'omukazi wo n'abaana naye era family visa yoweggwako olina ogirenewing era bw'otagirenewinga those days zomazeemu obeera mu overstay weebale nnyo ate ng'olina gisasulira ojja kutomeza abaana ojja kufuna ebisiraani bya bwereere wakagenda oli mu mwaka gumu n'ekitundu tovisingako poliisi tebakuyitangako mu recruitment agency gwamanyi Transguard egaba mmeka gwamanyi bano bagaba mmeka gwamanyi gwamanyi walk-ins weziri kakati ebye Dubai ofunye nga naawe olabye ku Indeed n'okuba screenshot nti kati ndagalayo abakazi babiri
Okimanya Abannayuganda be batubonyaabonya Abannayuganda be batubonyaabonya era kyogedde okitegeera omuyini tetulina kugenda mumusanga naye omunnayuganda yakutegeerera yayagala okubonyaabonya kaakati oli kyakola kiba kimu agent ye bw'atuuka eri e Dubai ng'atandika okupostinga ku status ku WhatsApp two maids needed 2 drivers nogamba nayo naye nakambane 2 delivery guys bike delivery simanyi bicycle delivery simanyi 2 drivers needed kati nemubeera nga mufollowinga trend nemugamba banaye muyagala kubye Dubai dabajje musoyo bamba mbiraba kuki ku status kumbe naye wali ali mu construction ali mu biku ali mu katakana chama Dubai nga tafuna mulimu mukaga joka bamale myaka yamugamba mujangu emirimu wejiri mingi natunda akataka nafuna milioni mukaga nayambu era badanoonyo omulimu kyokka wasula asasulawo emmere yeegulira buli kimu tafuna gayadde ekikumi mu Dubai Abannayuganda tebamanyi nti ezo milioni 6 can make wonders wano milioni 6 zisobola okukola buli kimu okitegeera okutandika tutya nnyo entandikwa ate twagala nnyo okozesebwa tutya zirosi twagala nnyo batukozesebwa bakuwe salary naye bw'okwata milioni 6 n'oziteeka mu good use within 1 year obeera ne results kyengamba abaana waneeno okitegeera kuba nze nakomawo nga siinaamu yadde n'ekikumi buli kimu okimanyi naye sawa zino wano wendi natandika ne capital abantu on how to start otandika otya ng'ovudde ku kyeyo bavudde ku kyeyo ne bajja waneeno bwe kiri sente ne zibagwako mu ngalo weeze abamu akulaba n'agamba naye gwe okikola otya waliwo abajja mu vacation ng'ayagala amalewo wiiki emu ate nga yazze mmalawo mwezi Uganda tagisobola naye kweka mikwano gye abalala batukira mu zi family nga buli kasente kalesa asolovinga bizibu bya family n'abalala beekweka family n'abalala beekweka ba family najja n'afuna BNB n'abeero oyo ye mugezi nnyo mugezi abasinga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Ndine timu yange tuline Sabrine, tuline Derek, olunaku olwaleero. Malevu yatweyawuddeko bana abaana abeekola entondo ne bazira emmere. Omanyi omwana n'omuwa emmere n'azira emmere. Bwekiri mbamanya ababa. Si yali emabega wa kamera era taberangayo. Wabula just olwaleero yatweyawuddeko tayagala kumanya naye naffe tetwagala kumanya it's okay. Era we tuba tuli ebyokulya byaffe tetugenda muwako. Banaye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga enze Hadija Kigozi bwoba oli mupya yiga akagambako ka subscribe okubeera ngo tweyungako tuli wano okuba nti tuyitambuzi abankuba kyeyo right ne beautiful ono ate ne Derek wamadduka misinde ku mubiru furniture obeere ng'okola odayo eya furniture bulambalamba entebe TV stands ezenjawulo abagalo ba decorating ennyumba tulina decorations ennungi omwana ow'obuwala tubeera mu nju eri disorganized nga mubiru furniture workshop wetuli tukubire essimu tujje waka tupime tukuwe ebintu byoteekeddwa okubeera nabyo mu nnyumba ate tukulondereko ne ku colors tuyinza okugamba nti eno enju wagisiiga blue kano ka grey kajja kugenderawo tubeere nga tukolako buki bulambalamba Ladies first. Bana tusanyisa okubalaba ku channel yaffe HK Media. Subscribe. Eno ye channel joyino beera nayo musimu yo sikyo? Bwekiri. Wanju mukulu. Bwekiri nze naye bwekiri. Buza ku bantu Jerry. Yes, abatulaba amanya n'eddoboozi abalungi abatulaba nakayize kuggwe abalungi abatulaba HK Media bannaye amanya bampita Derek era nzize wano ku mboozi babadde bambuuza nnyo ebintu mbadde mumbuuza nnyo Derek aje emabega oba ayagala jangu emabega oyimirire ate kati gwe bw'oyimirira era bajja kukulaba bulungi wali ojja kuba ofitinga nsirise tokuba nnyo kakati mbadde nkyabagamba nti amanya n'eddoboozi bampita Derek Hastings Kamanyi era abasinga nzize wano okubaddamu ebibuuzo byammwe ebyebuuzibwa so
abantu bangi babuze ebibuzo bingi ku kyeyo kati nga gwe yagendayokko obadde ebbanga ddene njagala otubuulire kubanga nange yenza omu ku balina ebyo ebibuuzo oba naffe abapulaninga ogendayo ate nga nange era mpulaninga okgenda ekiko emidia yatekere ofereza ziprogram tosobole kwenemalevu temukere njasobola okay so kati njagala okutegera omuntu ava atya mu overstay singa omuntu ayingira mu overstay e Dubai agivaamu atya ye overstay kyeki kakati ekyo overstay ndowooza kankigamba abali wano e Uganda nga ebiroto byabwe bagala kgenda eri kakati overstay kitegeeza nti ebbanga lyomaze mu ggwanga eryo katugeze nga Dubai ndiriiseewo kuba kati bwogenda mu nsi nga si wammwe bakuwa ebbanga ne bagamba nti kati nga Dubai we batagaba obutuuze basobola oga nti oli wano either oli ku visit oli tourist oba oze kulambula okitegera oba oli ku employment oze kukola oba oli ku freelance okitegera kakati bakuteerawo ebbanga eryo ne bagamba nti either 1 year 2 years 3 years like that naye eryo ebbanga lye baba bakuwadde we liggwako ennaku eziddako yeyo overstay ebbanga erisukamu overstay you have overstayed mu ggwanga kati ate ekyo yes kati ate ekyo kijja ne penalty bwebeera overstay it's not just a mere word ejja ne penalty baga nti buli lunaku lw'osusizza ng'olimu overstay olina kusasula ssente bweziti failure to do so bwe kiri buli lunaku lw'obeeramu mu nsi eyo nga tolina kubeeramu ng'olina kufuluma oba olina kukola ki bisasulira newembanga nafuna omulimu ndi mukola anti kati bw'ofuna omulimu tosobola bwebe waddeko nga tonaba kurenewing era obeera muki mu overstay bagikuba fayini naawe kennyini okitegeera kati byebyo bibuuzo abasinga babeera mu overstay nga tebamanyi lwaki bali mu overstay by accident abasinga babeera mu overstay nga bakigenderedde naye nga tebalina kyakukola tewali ayagala overstay Adija naye just baba tebalina kyakukola ki tebalina options kaakati abasinga bebeereetera okubeera mu overstay lwaki byenjagala okunyonyola leero ekisooka Adija waliwo abaana bano bannyinaffe bwe boogera bano abawala abakola mu biyumba abeera eyo naye ng'alina mikwano gyo giri wabweru ng'abaalaba bali mu kiraabu bali ku zibiiki bali mu bubikini basireyinga nga bwe bulamu bwayagala bali ku TikTok bakola zi challenge bali mu bizimbe ebiri okitege basiba mu zimoolo ez'ebbeeyi by'ebifaananyi okitegeera fake life anti fake life esinga eyo okuba Dubai okitegeera kati gwe n'obeera wano ng'omutima gukukuba naye nga wooli walungi bakuwa omusaala ofuna kakadde ng'oli tomanyi nazaafuna ne zayingiza okitegeera ng'abasinga balina mu overstay gwe ng'obeegomba kakati kino kigenda mu bakadaama bw'alaba omuntu bw'ati aba amwegomba kati oluusi they contact these people njagala kubanga gwe njagala kuntolosa njagala kukola ki okitegeera does this mean nti overstay tekola ku bakiyumba ekola kuba noboka bali nabe bakolako provided ekiyumba naye abeera ku employment naye yabeera ku safe side oli aba boss wa mukozesa permit ye working permit ye wegwako boss wali responsible okuddamu okumurenewingira n'abeera nga tali muki oba okumusasulira fine ekitali nga baneena abali wabweru on their own ebyo biba birala ayo ye freelance gye nkugamba ye freelance nazo visa weeziri personal visa meaning that you are free you're your own boss n'okufuna family visa n'oleta ne family y'omukazi wo n'abaana naye era family visa yowegwako olina ogirenewing era bw'otagirenewinga those days zomazeemu obeera mu overstay webale nnyo ate ng'olina gisasulira so kakati mbadde nkyabagira nga mbagamba nti kati bwe weegomba oluusi they interact with these people nga bali wabweru agamba njagala kujja nange eyo emirimu gye giri ate most times bano ababeera wabweru baba tebaagala kwerabisa nabo nga babaddamu nga babagamba eno tuli bulungi emirimu gye giri bannaye mujje osobola okuntolosa nti nsobola okutolosa
kubanga abayagala kali eri akasente ak'okutolosa webale nnyo kubazibaako ezo sente akusasula agamba nti nze okujja mu Dubai nga waliyo it is not easy eyo nayo business ng'oli mutolosi simanyi kinkyali mu Uganda it is not easy science police esobola okukwata anytime ne bakubuuza n'omuwala omutwala wa ne bakusiba ne bakudeportinga it is not easy omuntu asobola okugamba nti nze okutolosa njagala obukadde 10 bwe kiri olinga yakoowa dda n'obuteekaawo nze ngenda nyiga ngende mu Dubai nkola akasi diiru gye zirewe bakukwata bwe buzibu osobola zikola n'ofuna ssente ewe bakukwata buli erinnya lyewe libeerako omusango ez'okutambula going higher kufuna emirimu egiri responsible kiba kizibu nnyo girowaringa kuba buli we bakuteekeramu visa balaga nti olinayo omusango gubeerako wali eri ku system eya UAE in general omusango ogwo so kakati bwe bakutolosa oluusi babatolosa nga ababosi tebategedde kale ate bosi okukozesa asooka kujja koki passport yekolanga security okitegeera kati yes without a passport okitegeera kati ekolanga security kati nze njala batematemeramu bamanye process kuba byebibuuzo bye babadde bakola ki bambuuza abaagala okugenda n'abaliyo so kakati kenfunye ku chance ku HK Media kambabuulire buli kimu mukiyige temuddamu kubimbuuza kakati bwatoloka oyo mola bwatoloka alekayo ki passport kale ate mu Dubai omwo mu UAE mulimu company yegamba bw'oba tolina passport otuyambye eyo burden ey'okukolera ki empapula jukira bateekayo sente you understand fe tukolere gwe gwamanyi okitegeera fe tujja kuwa sente zaffe gwebeera ng'okola we want your output okitegeera most companies are taking advantage of these girls. They will give you that job. Ojja kola sente zo naye tolina passport toli ku visa. In that day to day in week out obeera ku bunkenke oba kukwatira pa bakusibirawo tebamalaga kutikka abasinga mugamba nze banaye nze kangende nkole nfune sente nja kufuluma webanangwana nja kwetwala ku poliisi basooka kukusiba naye komera muganda wange nga zaabula dda nga zaatalaga kyemugamba there is no any other way okola passport ng'oli Dubai kale n'olinga n'obagamba nti yabula obanga yabula ddala nga kituufu yabula naye bw'olimba nga boss we ayina nga yagiina bateekamu details baba bakulaba era bamukubira oyina passport nti enjiina wano noyatoloka abakaweddemu kati ate wembagamba instead of okunteeka mukomera ne mbagamba mu deport ande kati bamala kuteeka mukomera you don't have a choice basooka kusiba okujjako nga Katonda akuyambye nga kisiibo ne bakusalirako webale nnyo era bakudeportinga ne bakuwa n'ebbaani nga tolidda mu UAE ng'oluusi bayinza okugamba emyaka 10 bagiteekako time ne bagamba emyaka 10 okitegeera kaakati mbadde nkya ekyeyo kangira ninda no but it teaches you how to be responsible yes of course yes go and renew your passport fayo genda ku Uganda embassy passport yobeebuze find out go to the police lwaki otoloka ewa mukama lwaki oba otoloka kati ate waba akubonyaabonya there's always a company there is a company ekuvunaanyizibwako yes okitegeera kuba waliwo abantu nga bali mu biyumba nga bababonyaabonya nga yeebuuza ntandikirewa it is so hard kubanga osobola okutoloka omulimu ne gukubula for 10 years n'ogunoonya ne gukubula wali ayagala kutekinga in because you have no papers yes toyina mpapula nga tebasobola kuwa mulimu era abagamba era babalimba era nze wano okusensitizinga abaana Adija nti abo ababalimba nti mujje eno emirimu gyegiri banaye emirimu tegiriiyo ojja kubonaabona kivola babeera ku street abawala abasinga 80% ababeera ku street nga beetunda baba tebalina option yebeera last resort kyokka babajja wano bamulimba ne bamuguumaaza n'asasula agent eyamutolosa n'amuwa ssente oli n'amubulookinga nga talina waakudda talina mu maaso talina mabega n'otuukawo nga tomulaba n'awookusula talina nawaakusula talina kyakulya n'obeeraawo naye ate abanoonya abakozi ab'e Dubai nga bangi everyday owulira anoonya abawala 3 abawala 4 nogamba bannangi
most companies zina emirimu egyaba maids genda n'obeerayo naye banene abalala bagamba mbu bannansi abakola mu supermarket bano basekinoomu bano bwe buzibu nga si kampani talina contract tali registered talina license okitegeera nga zirina requests kampani zibeera ne requests okitegeera kyoba olaba ziba legit kitegeeza kiba na kirungi omuntu otambula ne kampani waliyo omuze buli agenda atandika okugamba nti ate atandikawo kasita atuuka gatana wakuza na mwaka olwo ategedde Dubai yonna amanyi poliisi weeri alina mikwano mu poliisi ali abannayuganda bwe buzibu nze nzijalo ne mbagamba kyobola bafuna nnyo obuzibu omuntu avudde wano ombuuza kati gumazeeyo bbanga kinti mwaka gumu n'ekitundu noga kati mwaka gumu n'ekitundu omanyi kiki kyomanyi omanyi oluwalabu osobola okwogera n'omupoliisi mu luwalabu ojja kutomeza abaana ojja kufuna ebisiraani bya bwereere wakagenda oli mu mwaka gumu n'ekitundu tovisingako poliisi tebakuyitangako mu recruitment agency gwamanyi transgard egaba mmeka gwamanyi bano bagaba mmeka gwamanyi walkins gwamanyi walkins weziri kakati ebye Dubai ofunye nga naawe olabye ku Indeed n'okuba screenshot nti kati ndagalayo abakazi babiri osebeera okimanyi abannayuganda be batubonyaabonya abannayuganda be batubonyaabonya era kyogedde okitegeera omuyini tetolina kugenda mumusanga naye omunayuganda yakutegeerera yayagala okubonyaabonya kaakati oli kyakola kiba kimu agent ye bw'atuuka eri e Dubai ng'atandika okupostinga ku status ku WhatsApp two maids needed 2 drivers nogamba nayo na company two delivery guys bike delivery simanyi bicycle delivery simanyi 2 drivers needed kati ne mubeera nga mufollowinga trend ne mugamba banayo oyagala kubya Dubai daba James oyo bamba mbiraba kuki ku status kumbe naye wali ali mu construction ali mu biku ali mu kataina kyamanyi abona batandika okuba ba agent obajukira agent kwe bali bagenda okutta banji ba agent abasinga bayayi bakende ekintu kyakola ekintu ekyo kyakola ebyaddala kyakola nga wewa kusanga bakolako mu justice ate mu Dubai kuba baali beekweka nga bagamba mu Dubai ne mu Abu Dhabi nga bagamba wano tebakuba abantu oba baali bagenda mu waliwo gwe bakuba bubi nnyo yeyambula eyo mu Abu Dhabi nagwe yalaga wali kuki kirabika Kadama nange yakomawo ali Uganda kirabika Kadama yamukolako manyi abantu babonyaabonyeza abaana by the way omuntu ali mu kubonaabona omugjeeko sente ze omutoseza mu nyumba vane bye kutunda akataka akoze sente ze mu Bwakadama amaze emyaka 2 n'agamba njagala kukola upgrade okitegeera abasinga babeera mu Bwakadama laba bano biki okitegeera wajja kunoonya sente but unfortunately eno YouTube channel yakubuulira abantu ebigenda maaso ate yakuyamba bantu okitegeera so so ba haters babaamu bonga bagala tuza wansi okitege kubanze nfuna nnyo challenges ne wembeera ku live they want manage banze basinga okunumba kuba mmanjogera ekiri ku ground kyennyini okitegeera birawe natandika channel ne batandika okunkolako kakuyego ku Facebook kabaga moyo mwana mu mulope ku police kamera mu bed space bichi kyo kana gendo la batadde akazanyo ku TikTok bakaita bed space nga bazanya series abanayugana nga bekozemu ekibina kya film kati nengamba bano benyini bebetadde ate bagamanze batadde wenagenda okubala ka Gomez abafutubuzi ba Gomez ne bantabukira wenagenda mu spare abaspare ne bankubira oyingide mu business yafe bichi bana yegwe abana Uganda bana tebagaliza bagala baberenga babba abantu era nze nabo nakabuusa abantu bangi kivula bangambye era kankumeweera mpiseewo buno obubaka olwo mbadde nkyali ku Bakadama nti kati gwe bw'ovaayo eri ng'oleseeyo passport yo obeera insecure nga tolina bikwogerako jjukira Dubai kasita Katonda akuvaamu ne bakukwatira mu nsobi bajja kubuuza ebitambuliiso okitegeera ajja kusa bitaka ajja kugamba mpa bitaka omanyi nanga muntu bagita bitaka gibitaka ajja kusaba bitaka andika nze nakugamba nze mmanyi oluyindi oluwalabu international wasuka nze kugambye kati wabeewo ayagala okukola challenge nange nze mmanyi nakugamba ntwala eri ng'ogula oba wabikola otya ntwala nze nkulamulize emmotoka mu luyindo ojja nakutya
bagera bali Oluganda baludde mu Kampala bayaye nkimanyi bayaye boogera Luganda so kati bw'obeera yise chuwa kasaba kugwako gojja kukola ojja kufuna omulimu era abasinga balina emirimu bakola naye agamba ngenze nti ewaka kati waliwo omuwala eyantuukira Adija n'aŋŋamba Derek sente nzikoze sawa zino nina miliyoni nga 3 wow ate bw'oba nga oli kubuuza bw'obeera kunankayo ng'oli ku kale wali sente zebakuwa ziba nnyingi muko nga tebakutademu visa yaabwe ekyo kimanye bwaba bakuwa miliyoni 1.5 bakuwa miliyoni ngezi naye bw'otuuka okusindika okitegeera okakasa nti weetaaga andi kati oyina kuyitira mu bantu Derek oyina endanga muntu ate omuntu nazitalolinga nazibba era bazibbanga okitegeera emisango gye tukyaliko kati mu Uganda yes kati omuwala nga ŋŋamba Derek kati nkoze ntya kati nze nga mugamba omanyi kyogenda okukola tewetwala ku poliisi poliisi eyo gw'okiyita kyangu tojja tuukayo bakudipotinge naye si bwe kiri bajja kusiba ko ye lwaki ayagala tumudipoting oba muziwa misango bwe kiri emyezi mukaaga bakunoonyerezaako ko ye n'agamba nze mukwano gwange bamuyita David yaŋŋambye bw'otuukayo eri tebakyatwagala mu Dubai era bajja kuntekerawo naye mugamba nze nkuwadde gange sikumanyi gwannoonyeza sikumanyi naye nze tewetwala ku poliisi enkeera omuwala sawa bayi sawa 3 yagenda ne mukwano gwe nagambye ne kesi bwe baba nkutte gamba Derek nti kino ekintuuse kwa nyambe kati nze nga ngenda muyamba kati ng'ogenda muyamba otya ng'olwedde ali ku omuwala ng'ava wano ng'agenda ku poliisi n'agamba nze njagala kuddayo kati wuliriza emboozi weeri bw'agamba ayagala kuddayo nga sente ze aziwadde ono mukwano gwe so kati omuwala batuuka ku poliisi bamubuuza passport n'agamba n'abagamba amazima muze natoloka biki nga bagamba kati gwe tuula wali nga bamusiba bwe bamusiba n'asaavinga emyezi gyali ena bw'asaavinga ono mukwano gwe neyejovaana miliyoni 3 ye yayina empapula eyamuwerekera yayina ki empapula okitegeera kati nga yasabire ono mukwano gwe nga yasabirira ono aleme kola kikufuluma komera okitegeera yakoleza sente ze n'akola byakola bw'owuliriza n'akola byakola kati mba ndi awo last week omuwala najja mu inbox nangamba nzijjukira naye nga sikyakujjukira nampeereza ebifaananyi naye nga sikyakujjukira nampeereza kabesozi nga ngamba ojjukira omuwala nemujjukira nemugamba wamanga wabula nagamba babadde bansiba era kati ndi Uganda ndi wano ndi Uganda bwe baamala okumusiba ne bamudipotinga nemugamba ekomera lyali litya oyo omuwala nja mukuleetera wano yasobola okunyumeza ekomera nga bannaye ekomera si lyakusaaga bannaye ekomera mukimanye okuva leero nti ekomera ly'e Dubai si lyakusaaga bakukubisa esi bayinza obutakuba ng'ebyaffe eno nti bakubye ekibooko naye esi bamukangavula ate nga yali talina esi alekale kugwera guba musango oba kulimino toyina mpapula watoloka mu kiyumba era esi yo bagikubisa olaba baneno be bajja nga banoonya nga bakola raid ng'oli ku visit n'obeera nga visit visa yo togiraba nga togiyina weebale nnyo awo amangu ago era bakubisa ki ye esi ye yamumalamu era n'afuna n'ekirwadde yaŋŋamba oba bagayita mawugu bagayita biki yafuna ekirwadde kyali muguza talina n'ekikumi mukwano gwe yamulyamu olukwe yamubulookinga agezezaako kontaktinga gyali e Dubai bamudipotinga tasobola kuddayo kuba bwe bakudipotinga bakuwa ne bbaani nina omuwala gwe yali Dubai bamusiba nga ali lubuto omuwala butomunyumiza eri tayagala kumanya abawalabu nga tebatwagala mukomera ate n'amala ozzaala era ne bamuzza mukomera yagenda okufulumya omwana nga alina emyezi 6 naye mbuuza bamusiba bali yafulumira passport eyali teriiye bino ba passport nawulira nti Dubai osobola n'otunda passport yo yali afulumira passport etaliiye nga ate ali lubuto ne bamukwatira ku kisaawe boyfriend we yali amwerekedde ebintu bye byonna ebyali mu nsawo byonna yabitwala sente ze zonna kyokka nga yitaatawo naye Mukama Katonda osaaga n'abasajja zonna sente gayina azirya zonna ez'omwana bwe kirabika Dubai there is no one who is trustworthy buli omu abeera Dubai abeera n'avaayo n'ankubira essimu n'angamba Adija singa mbadde ndi Dubai naalikuwadde interview naye ndi Uganda UAE yankomyawo ne banzijako eriiso siridda Dubai forever era bamujjako eriiso bambi mukazi wattu yali depressed okumala emyaka yakadde ngulu yakadde ngulu nga n'omwana akuze doza kati alinga 5 years
kati jjukira bamujjako eriiso n'omwana bamujjako eriiso n'omwana tasobola kuddayo omwana yali omuto nga bakamusaala yeyo baadi lifetime omwana tali linnya nnyonyi genda Dubai mukabakadde so mbadde nkyabagamba nti ekkomera banaye temulita lyakusaagisa ekkomera lizibu nnyo lisobola okukyusa obulamu bwo even health wise okitegeera ate bali abasajja bakucunya tebaagala kumanya you black oli black bajja kucunya ojja kuvaayo ng'olina effects nga toli okay health wise okitegeera Yasin blood cancer naye nga byava mu byakomera okitegeera ebbeera bwe byakomawo oyo wabinsindikira anti Yasini bwe yavaayo gavumenti yamujjanjaba bwe bamujjanjaba bamakinga sure nti awonye era ne bamukebera ng'akoze eki ng'awonye kati era n'akomawo eno mu vacation n'addayo kati bwe yaddayo Abannayuganda ne bamuwa obutwa kati kitegeeza obulwadde tebwava kuki tebwava ku biri bwava ku buno obutwa obw'Abannayuganda awo watasobola kwekwasizayo kubanga already waliyo records nga balaga bamujjanjaba yawona bagamba mbu yakola ki yawona n'Abannayuganda kikinyo bana emitima emiringa saagiwulira tewagiwulira Abannayuganda batta omuntu esimu naye Abannayuganda bali mu Dubai nze sifunangako muntu ng'ayogera kintu kirungi abaddanteeka kupuesa njagala genda nkolaako Derek weta mugamba njagala genda Dubai agenda Dubai nsireyinge nga wenkola nze nga sinabimanya osobola genda naye kugurawundi biralamu nedda wamu olina kubeera determined na discipline nothing comes easy era bw'oba otandika olugendo lw'okufuna ssente olina okubeera ng'oli ready okuyita mu buli kimu kasita kibeera nga kiri halaali Dubai tugireke ngenda funa omusajja owa US oba oyogedde oyo kyezabbe kale ngenda Dubai kukyeye saawayoyoteza saka ofunemu kasente omusajja alina sente mwana akusanga ofunyemu akasente ogenda biba binyuma oba okitegeera ogenda nnyumirwa muna womala okula ng'otandika obuulirira abato nange binali omuto nga nsikala musajja naye wenakula neŋŋamba lwaki abakazi balekawo amayumba golowa zikalina ne bagenda ne basikaali ebikomera ebirungi balina ne basikaali bikyawo omanyira ogamba kitokota nalekawo baawa amuwa buli kimu n'agenda n'asikaali baneetudde ku overstay bannange kati eyo saidi y'abawala Hadija okitegeera bw'obeera mu kiyumba beera comfortable where you are weeyagale we receiving oba si kyo nze era ngamba nnyo abaana bw'oba oli muwala ng'oyagala kukola upgrade ku mulimu ogw'obadde okola ng'oli maid ng'oyagala kukola gino emirimu gyawabwerwe zi live out jobs katugeze nkoze mu KFC ndi kirina biki bwe bityo osobola okujja e Uganda ne sente zo ng'ovudde eri n'ojja e Uganda n'oyitira mu registered company okitegeera n'oyitira mu abo bonna be bagamba jangu ku visa onoonya emirimu gyegiri ojja gunoonya nga togulaba ne sente ze wakolera emyaka 3-4 zikugweko otandika okusabiriza ate e Uganda nina ne gayi gwe nalabyawo ku TikTok juzi ng'agamba maze emyezi 6 mu Dubai nga tafuna mulimu mukaaga gyokka bamala emyaka yamugamba mbu jangu emirimu weegiri mingi n'atunda akataka n'afuna miliyoni 6 n'ayambuka era abadde anoonya omulimu kyokka waasula asasulawo emmere yeegulira buli kimu tafunanga yadde ekikumi mu Dubai Abannayuganda tebamanyi nti ezo miliyoni 6 can make wonders wano miliyoni 6 zisobola okukola buli kimu okitegeera okutandika tutya nnyo entandikwa ate twagala nnyo okozesebwa tutya ziroosi twagala nnyo batukozese bakuwe salary naye bw'okwata miliyoni 6 n'oziteeka mu good use within 1 year obeera ne results exactly kyengamba abaana waneeno okiteeka kuba nze nakomawo nga siinaamu yadde n'ekikumi buli kimu okimanyi naye sawa zino wano wendi natandika ne capital abantu on how to start otandika otya ng'ovudde ku kyeyo bavudde ku kyeyo ne bajja waneeno bwe kiri sente ne zibagwako mu ngalo bweziti abamu akulaba n'agamba naye gwe okikola otya waliwo abajja mu vacation ng'ayagala amalewo wiiki emu ate nga yazze mmalawo mwezi
Uganda tagisobola ne kweka mikwano je abalala batukira mu zi family nga buli kasente kalesa asolovinga bizibu bya family n'abalala bekweka family n'abalala bekweka ba family najja nafuna BNB n'abeero mpaka ngazeeyo abasinga kati gwadija kankubuli abasinga abasama nze kyobola ngamba nze ab'e Dubai si basama nze ndaba bano bayayaya ab'e Dubai bwoba omanyi oli Dubai oli low level of basama waliwo abali mu Dubai nga bali classic nga bafunamu kasente bakola basawo that is a small abasawo gye bali naye batono nnyo ebanga 1% ku 10 abasinga just hospital helpers just hospital helper assistance bwebityo kakati bwenzira ku balenzi Adija babeerayo ne baganda baabwe bamikwano gyabwe bagamba nti emirimu myangu banaye mujje they are easy jobs ate when you're on ground nkamanyi kabanias nkamanyi bulungi buli kimu nkimanyi kiriyo ebeeraawo nga poliisi ebeemanyi bakalupulitsi babeeraawo ku banias era nga wemuba mwebase mu kitanda n'omulenzi basikayo omulenzi gwe ne bakoleka kabyafaayo bro ng'onaaba n'ensawo mu kiyigo bulungi nyo essaawa yonna ne mwenze ekyeyo kirabika sikisoba banaye gwomanyi ekyo ate nonoyingira nekakulosi bakamuyiga ate notuuka okufuluma n'okalekayo banaye ate omuntu ogenda kukona bakakuwe ate nga wali yaliyo ate ate kasente zazijjeemu tolina wogenda kuwaaba wondaba nevuga mu kyumandika bakuleke weeyagale era tuba tuyisemu bingi era buli omu bwagamba nti nze mbadde ku kyeyo nonno ng'olina mulusu byebyo bitaano emitwalo 5 ga Uganda nga bw'otafuna mulimu tolina kiddako era ng'oli ku ssaala omuniga najja n'agakwata akasawo kerabidde mu kiyigo najjamu 5 n'akazzaawo ne agent okubuzaabuza n'azikugjamu n'agamba ofaleta yiyo nga yakifere n'akuggyako 4 n'obeera ng'olinako 10 naye omulimu teguliiwo oba n'okola interview bulungi nnyo n'otuula office ogirabe bakuwadde ofaleta enkeera olunaku lw'olina otandika nga office tebangawo gyebiri bannaye mukimanyi nti obufere mu Dubai kiri kyekugamba kyobola bamanyi ala kukola kikusensitizinga abaana okitegeera era abasinga oyalimba sirimba aba agent bagala bakola ki office z'abayimbi kimanyi walk-in interviews bagala abantu 2 nemukeera nemuyiika bwenna noyitako mukwano n'omugamba jangu tugende nemwambala obusuuti ebivako omanyi nti abaana osanga abaana 8 ku 10 nga batambula balina baaga obubaga bwa bulaaka buno bwa laptop era kasita omulanga alina baaga bukurosi baaga nga mulimu document omanya nti oyo ali mu kunoonya ki abasinga waliwo abawala akusanga agamba Uganda nti Uganda ngulire emmere tugende twebake omugulire emmere mugende mwebake emmere era nga yamitwalo nga wotuuka okwebaka olina okwebaka n'akasawo bulungi nnyo bajja kukucekera bayinza okukasika bulungi nnyo nga webase ne bakatwala bulungi nnyo survival for the fittest abaana gye bali eyo bali mu kubonaabona nze nzijawolo ne mbasensitizi nga ne mbagamba bannaye temukola kino okitegeere banaye kyembagamba nti program west zirina okubeerawo so that muyiga ate ekirungi muwulira from people who have experience bayenze siyendangako ku kyeyo naye kati nti asiina wendakatandise atija omuwulira nambye ni kesi werangirireko ekintu ekirungi essaawa yonna ngenda nze mbeeraawo just nentula butuuzi nenganzi ngenda kufuna sente okitegeera era nezijja
kati Dubai kati abavubuka ne baresortinga mu bintu ebyobuseegu ne baresortinga mu bintu eby'emmere ng'abadde musajja avudde wano ng'alina ebirubirirwa ng'alina abamuliko nga ye breadwinner ng'alina famire avudde wano bamubugusiza atunze akataka ke atunze piki bannaye bw'obeera booda wa booda ng'okola akasenteko nga yiyo nga si ya mugagga togitunda kugenda ku kyeyo kale ekyeyo osobola okugenda naye kyedde n'ogezesa naye togitunda girekeewo in case backfire naddala amataka waliwo abaana bwekinyo togitunda akataka ako koyina tokatunda ate neriko olaba Hadija tuyina n'abantu omuntu ali ku kyeyo waba akusindikidde ssente banayinze bulijjo simanyi nti abantu bayita mu bulume bwenkaniddeawo omuntu wakusindikira ekikumi kye banayo you people respect people's money mukwano manyi kye kitegeeza okuyimirira for 14 hours nga totudde okimanyi nga teweekyusa nga kamera zikulaba kyokka nga buli zasindikira bbaawa awasama omukazi buli zasindika nga bbaawa azirya ibaanamwe okitegeera ng'olina nakawere sometimes omwana wo wamuleka waka wa myezi eja nogamba kangende nkolera omwana wange tubeere bakisa so abavubuka olutuuka eyo Adija nga bamulimbye atunze ebibye kati nga ng'alaba okudda ate talina gyagenda tandikira talina watandikira ate njagala mukimanye nti bw'olinnyo ennyonyi olunaku olusooka baba famire batandika okubala enkeera batandika okubala nti kati saa zinalinamu 2 naye nga tunabakukola tunabatandika kukola nze ekibino bya ddala bamanya era you should thank God bannange olina nosiba weebaze Katonda abaana bakaaba buli lw'olinnyo ennyonyi muzadde wo wabeerawo ng'olaba alina obwetaavu nga tasobola nakwogera kuteeka ku puresha abamanyi ndowooza naawe nogamba kamuwe ndieno njoga ndya Rolex naleka abazadde bange Kampala neweerowooza naga bannange mutuufu naye abazadde abasinga e Uganda muli so selfish omwana nakusindikira akasente komugulira akataka tomanyi byayitamu tomanyi that is the only thing kyagenda ofune Dubai taziza juza alina muganda we Rasta eyali sente ze ez'okukyeyo wagirabye emboozi yamuwa sente amuzimbira ennyumba n'akwata sente n'azitwala mu zzaala omuyindi n'azikuba mu kyuma byosanga omuntu asse muganda we nekigwa n'amutwala n'amukolamu oluyimba mu studio ng'ekivulu kijjamuwa sente naye bantu mwe temuyina kisa imagine nasanze bamusibako nga bamutambu ne bakola agreement asasule sente naye nabadde ngenze n'obusungu nga njagala bamusibe twatuuse ku polisi already bamusiba ne bakola agreement ne bamuta ng'alina okusasula ezo sente talina mpisa by the way buli muntu yenna ng'olina ekizibu w'ekityo ekikemeddya wewantu wokka wosobola okuddukira wokka by the way derikuliwo noono omukyalo wa $15,000 eyasindikira boyfriend ababbaawe $15,000 Shabani byebyo nze kati nze ensoberwa bulijjo si yasoose bulijjo abantu babeera mu mawulire bakaddaama ne bayanzi naye omuntu naddamu n'akola ki kati nga bwe mbyogeddeko engeri gye babayitamu omukyala yeerabira okwefaako naye n'asindikira boyfriend mbu buli kasente ke yali ate boyfriend onaamusikiriza otya sente okuzigira waliwo omusajja wamma gwewa sente n'alaba nga gwe omugadde tasabeera naye we weefaako omusajja womusindikira sente ogendako mu gym owesiga ku kizibu kyogamba teyamukubiranga ku video call afunamuko oyo nga bw'omulaba oyo Zoro alina amaanyi agabwa filter alina n'amagezi agateeka mu filter bali beeraba era Shabani mbu ye yamukwana ne kasawundi nkajjukira okitegeera ye yamukwana ate nga amulaba ye Shabani ye yakwana omukyala mbu ye yamutuukirira nga bw'ali ate kugezesa kigezesa nga bw'olya sente yalemereyo bannaye bakaddaama mulekera omuvubuka mufere gwe muliziwe okumanya ng'oli omukazi yali ayagala Shabani ogwo manyi sinikazi yamugulira mama ndowooza mu nyumba yonna bagyemu sinikazi zabadde payers nga 12 nga zonna za bbeeyi yazimugulira Dubai ng'akasente wasindika ntakomawo bezimbe alina abaana
Aina abaana omukulu nawulidde ali 24 asinga obukulu 24 Shabani alina emyaka emeka Shabani bagambye mukulu just tanagira tanafuna Shabani naye ali machuwa ali mwana mukulu sebo fese erudde ku nsi musajja naye ali machuwa Shabani ali machuwa musajja mukulu naye omulaba milioni 15 yazitadde wakolwedde andi yazimuwanga mu installment si mu installment kamu abiri nsanvu kinana yakuba mu mutima naga this babies okitegeera bwe kiri yinza omuwaga naye kali gwe n'obeera mukadde ate n'otoboka ssente bwenzi omukazi yakabye n'agamba naye ddala mu muvubuka n'ofuna omukazi ng'asobola kulabirira ng'akusasulira ye n'omutwe nga yekyawasaawa Dubai nga wiigeze Dubai za layisi bw'ogigula eri 1000 terukuluma naye w'ogigula wano akakadde zikuluma naye yo 1000 terukuluma n'akawigi k'ekikadde banaye ng'omutwe gulinga gw'abasajja nze ngusalira oyo omukazi omukazi yabadde mulaavu banaye nobabeera gwe nabayo laavu eyo ey'ekisiru ng'abakazi tebeefaako bannyonnyole naye ate baleetera ate ebizibu bingi adesiga yakubamu emirundi ng'etaano n'agamba atleast kavaayo okitegeera atleast kavaayo on top of that nze neebuuza Shabani sente abadde aziteekawo akatanda kabadde 3/5 okayinza obayina projects ze makyalo neze ngamba oba si kyo oyinza n'okusanga Shabani sente abadde aziya ne girlfriend mulala neze ngamba ana ali Shabani okudduka yamala kulaba omukazi oyo bwafaanana kuba abagambye tebagiranga nti bannange weefeeko oyina sente osobola okusindikira omusajja milioni 15 naye tosaana by the way oyo omukazi according ku ngeri gye namulabye awalala wonna ali fine awanta awalala wonna ali fine just kale nga bwe mumanyi hard working lady tebiggwa abakyala bali ku kyeyo mubeere bagezi nnyo banaye oli ku kyeyo gweoli muvubuka wa TikTok mu Uganda tuli bayayi omuvubuka wa TikTok just yaba ali bubezi ku TikTok naye abamuvubuka nga abavubuka abalala nate naye atulimba kati milioni 15 yazibala atya waba yali azisindika mu butundu kati bwe tosobola oba obeera ne risiti zo n'ogamba namuwakamu 2 nemuwa ekinamulabye ng'agamba Shabani sente tayina kati anoonya capital by the way your story yanamye bantu agenda kugijjawa ate nno kambabulire tugenda beera disappointed okulaba omukazi oyo nga baddinganye ne Shabani by the way byabagala nate tuteekayo kyaffe you people nga tetunaswala kuba engeri gye mulabamu akyamwagala teyo omukazi ayagala nnyo omulenzi ekimuluma bujja wano yaganye ate ono kyali ayagala ku lunaku olusooka amutwale waka ekikazi ekyo singa kyeyafaayo ne kyefaako osanga Shabani yaligizemu n'agamba kankubemu 2 n'agamba akasente akasigaddewo we kaggwawa by the way kaba tekakusaze obonyumiddwamu naye omukazi era bwekiri nzibiriza kuba omukazi ye ekimuluma okumulyako sendeze ate n'atatuukiriza mikolo okitegeera naye gwe milioni 15 nga nebino we bigenda maaso era bwekirumiddwa era bwekiteyandize na mu mawulire waliwo omwani yawandiika mu comment section naye Hadija newo so banaye bakaddama nga tonasindikira omuvubuka ssente at least sooka otuuke ku ground ofunemu kyofunyemu naawe osobola muwa waba osiimye osobola muwa but otherwise ebyo bye mukola oli eri akasente konna okasindika mu Uganda bajja kubba okitegeera so badde okyatugamba mbadde nkyabagamba nti kati olutuuka eri ng'omaze okutunda gwe muvubuka gwe ng'omaze okutunda akapikiko oba akataka n'obeera stranded nga tolina kyakuzaako oluusi babeera muki muzi overstays ezo olwo datandikite ku saidi y'abawala kati ndi ku y'abalenzi kati bw'abeera mu overstay n'anoonya emirimu era bye bimu kati abasinga mwinamu kali eri akagamba nti nja kufuna outpass bw'ofuna outpass osobola ogifuna outpass kitegeeza nti permission ekukiriza okutambula ne bakwanga akapapula beera outpass naye travel document naye eyina penalty yaayo sometimes ebeera na lifetime ban okimanyi nti buli afuna outpass oluusi bakubaninga for the rest of your life okukomawo mu nsi eyo okitegeera so kati abasinga mubeera ne option nga njagala kukolera e Dubai biki naye bw'ofuna outpass bakuwa lifetime ban nga tosobola kukola ki kateera babodda ku ground nga tolina kyakukola ki
ina wakutandika n'obeera miserable banaye mubeere selective singo omukazi oyo yakomyewo nga bambanize nga tasaana nga tasobola nakuddayo kati nga talina kyakuzaako okuddayo kuba yagambye yalwala omugongo takyasobola kale waliwo embeera weekunyiga ng'osobola okuddayo kati omugongo abadde anaasobola ki babadde bagenda namukutulya bwereere ayagala kwetta abadde ayagala kufa oyo omuvubuka omuto bwa mufunza omuvubuka yatutaasiza yataasiza ye omukazi abadde ajja yataasiza ye ali basonyiwa abadde agenda mukutula kuba bambi yagambye mulwadde wa mugongo naye yagambye amanyi okubeekinga bamufunire bamufunire mu oveni biki namulabye nga alina byasabaawo n'abavubuka ba Uganda mukama tali basonyiwa naye ffe ng'abakyala twalyekozeemu omulimu omukazi oyo ne tumufunira bekali mumufunire bekali omuvubuka wakubbira ssente ali capable okukukuba obiveeko bwekiri kati Shabani yabamusibye ne bakuyisaamu nkyemanyi mbu bamusiba ali mukomera eno okuwulira nti omukazi eyafudde ku kyeyafudde agataliko nfuufu kale oba singa yazisindikira baana be koza alina omwana wa 24 years atisita omwana waazirya bannaye maama omukazi tabeereko hape anaabeerako kati ate happiness yagifunye wuyo n'omukubadde kumuluma wamma togezaako era ogezaako emikisa jjo yagezaako nekigaana bannaye kati nga mmaliriza Adija waliwo akasembayo akalala olwaleero tukutte ku kya outpass njagala kumaliriza ne cancellation cancellation waliwo abaana abava wano e Uganda nga ye bamusuubiza heaven and earth n'atuukayo eri nga bw'abadde abisuubira basiwa ebiri ng'alina kudda ng'alaba e Uganda bw'akomawo kisobola okuggwa asobola obikwasaganya nga wabadde akola ki abikwasaganya naye beerabira ekintu kimu nti kampani eyo ebyekutaddemu ssente zaayo osooka gikolera emyezi 6 olyokolowooze kuki ku kyokkansolinga lyetteeka lya as a must okitegeera babanga banyi nti egyo emyezi 6 wegiggwerako ojja kuba omanyidde weebale nnyo osigale kyobula baba wa probation njagala muyige leero kensembyayo nako muyige leero nti probation period etwala 6 months osobola okuguma ng'omusajja banzizeeyo ate leero saalidde emmere ojja kubonaabona nga tonaba kumala 6 months byo byowulira nti bamusibye byo byowulira nti ate bamusazeeko simanyi ensingo alwanya ne boosi we byo byowulira bannaye mugume bw'oba omanyi nti wakiyingidde okubonaabona si kufa ekyo njagala mukimanye era nze mbasibirira endala mbagamba nti 6 months tosobola kufa osobola ogimalako n'okansolinga bulungi n'oddayo e Uganda naye mukimanye ate n'ekirala abawuliriza advice mwabo abeeyita abagezigezi think twice before you act buuza ku bantu abaagala nnyo okukola process mweyagala kukola process mu nkukutu nze oluusi kale privacy ziki naye waliwo ekintu ky'oba olina kukola kati mbakukubira essimu nga tebanaba kunziba ssente zange nga naye Adija nsanzeeko omuyaaya alina obuti wandingambye okitegeera wandingambye nti abo bafere baveeko okitegeera era nakukubirira esimu n'ogamba bannange kiki ekyo kigenda ng'abantu babimanyi bannaye twogere nnyo ne ku mize gy'abafere abantu abatabimanyi kyobalaba okuvaayo mbuddeliko obuti ekituufu obuti wabulaba nga buyingidde obuntu bubulira mu ddala olumu tekabeera nakati olumu ayinza okubeera ng'oba n'akantu kalinga emmwanyi karwa ono tabimanyi naye abadde tabimanyi banaye kakuyingira bwati akakusaawa bwati najjawo omukono nolaba amaaso go magiki amagi gwoba olande gakoze eki ono abadde abiganye ngalowooza bya bulimu tukimanyi era olaba ng'abantu abakuŋŋaanya awo tokuŋŋaana tobeera nga tobamanyi nze nali omwana omuto bantuma ssente za mama wange yansanga nnyingidde mu singa teyakomawo nali ngenda akwata ssente z'ewaka zonna nzitwale Goma omuntu nakugamba leeta ezo ssente z'olina n'ozijja leero yangamba bugambi olina ssente mmeka nti siina nti maama we akola nti yakola mulimu ki nti atunda mmere mu tawuni nti mulina ssente waka nti yegenda ozireeti gwe n'otambulirawo ngenda ebyo ebintu byabadda imagine nga nkyali muto ndowooza olaba kati nze nga sibifunangako naye kati nze nga neefuula omugezi nga mayite basobola kunfeera wano mu Kampala ne banzibako ssente zange mu byekisibu okitegeera so oluusi obeera tokyadinga tosobola kubitegeera kuba nze bwe baagenda nakyuka bwendi nga sibalaba ne ngamba Mukama Katonda omanyi banfeze amagezi ne gakola ki
negadda bano abantu baba ina magic munaye napalapalanya nenzirayo okudduuka mu katale eyo gye nabisanga napalapalanya mama wange ne mugange ngenda kugula bintu ne bantuma oba yantuma sukaali yantuma coincidental nantuma nengenda nenzirayo omusajja ne mugamba mama wange akomyewo sente azinywanye omusajja nange agenda nagamba genda nowona bwoti naye nali ngenda kubeera psychologically tortured bulungi nnyo ndowooza akantu kannemeddemu omusajja ne mugaa ati akantu kotaddemu nange akakuvuddemu dda nange kuba nali muto mpazi yakugamba kagenda kola kati bannaye nze kasita nawulya mbu ebitundu byekyama ate nkola nnyo mbeera wano nkola wano no bitundu byakyama mwana abafere tebalina gomba yakwata awaluma kati beba abafere tebalina kisakankubuuli yes kati beba omwana omuto nomuga agenda oyite sente za maama bulungi nnyo tebaagala kumanya si yabakubaakubadda buli gwe basanga gwe babba kati ate beba agenti ba visa no ab'e Dubai beba agent era bannaye nkoze vidiyo eno bannaye muwulirize bulungi ba agent bannaye mwerinde mubeere beegendereza nnyo ba agent bali bwe bati amaaso gabali mu ngalo bwe bati sente ze bafuna bwakugamba miliyoni 2 agamba omugamba nina mitwala 5 ajja kugamba sookompa ezo bakubbye ba agent Derek how about baneno be batwala ku bbanja because nze nina omuntu yalansaba abawala bwaba wa company nga ngamba mufunira abawala 2 yomu abawala input ya miliyoni oba 5 oba yangamba nnyo naye nangamba nti ne bwe baleeta miliyoni ememu bona agenda batwala kati kankuwe process nga bweri adija njala nkusomese mbasomese leero kampani bwe kugamba kampani abalungi abatulaba tuli ku HK Media olunaku lwaleero nga tunatera okufundikira tuli ne Derek Pons ne Sabrina Sabrina mpozi business yeriki Brina herbal tea, Brina slimming tea, Brina slimming coffee, Brina tummy flat whatever. Slimming and flat. Brina herbal, yeah, Brina weight gain, Brina UTI medicine banai. Buli kimu nkiyina. Brina buli kimu. So kati tuline Derek Pons naye atunda masimu ku kisa kya Maria. Nange Hadija Kigozi owambiru furniture workshop. Aha. Obadde kyatunyonyola. Mbadde nkyabagamba nti kampani zikola bwezi Hadija. Kampani bwefuna request y'abakozi 5 nti twagalayo bakirina oba ba waitress 5 abawala. Njala muwulirize bulungi. Yo kyekola ejja ne advertising efuna request Dubai nga waliwo kampani ejjagalako abakozi 5 abawala 5 yakyekola eyita ba technicians 2 okuva mu MTN ne Airtel bwe bayita ne bagamba weereza this direct message chovola obeera awo nga pena kampani tofuna ezo message male cleaners needed female cleaners tozifuna waliwo ogenzeko mu kampani n'ogamba nze njagala mulimo chovola obeera awo ng'oli wa boda gasonera na chumayi n'olaba message mbu contact these numbers interviews are on Wednesday nti twagala 200 buli ajja Buliajja. Naye nno okukola sente mu Uganda kyangu nnyo kati gwojja otegedde kati gwe buli lwojja ne bakuwa ekipapula kino ekyokuregisteringa mitwalo 10 then ne medical ya mitwalo 5 si mitwalo 2 kati per head ezo ziri nani refundable wayolabyeko omuntu gageze ku polisi nti banzijjako eza registration tasobola registration is registration kati gwe kwata abantu 2 time ze mitwalo 2 sente mmeka ezo mu lunaku olwo bajja kugamba interviews Wednesday and Friday kati nga bolaba ba film bayita auditions banata aba film bote mubanzijjukiza thank you auditions abana nga 10 registration wa mitwalo eja project malo okumaliriza film yonna ate nga tolina ne basasulako n'abakozi ate nga tolina bulungi ate nga tolinamu kati bwe kiri bwe kityo bwe kikola ki bwe kityo bwe kiri so totupapya mukyala wembwa amulize tumalirize ku YouTube ku Netflix ndowooza alina ka film ke yalabye ku Netflix kakati Hadija olw'obufunda lw'obudde mbadde nsaba tufune tujja kufuna olunaku olulala nzije era ntandikire wano wenakume twongere tuyiseemu bajja kuyiga mpola mpola abantu baffe so
ndowooza amannya nsigadde Derek era abalungi abatulaba mwekumire ku mukutu era tujja kujja ne episodes endala nga nsomesa abantu nga sensitize it is my job and it is free of charge ekyammwe kyakulikinga commentinga na kusubscribinga mwebale nnyo era nga nange nyongera bajjukiza nti gwata na subscribinga simanyi kyoliko because every time nkibagamba eno channel yammwe eno channel yakuyamba abantu eno channel yakuyigiriza abantu amanya agange Owase 589 Brina era nga oba wetaze slimming tea oyagala kujanjaba infections oyagala kwejjanjaba ki weight gain buli kyo wetaaga nze wendi enamba 076 3976 ndino omulungi lero nze present next time when I am presenting lero nze present bale kutulaba yoze Hadija Kigozi assalamu alaikum